Eka nefulumye. Tosa kufulumya. Tambula onvire. Tosobola kufulumya nga saagadde. Ojja kufuluma. Tosobola. Egwe. Tosa kufulumya nga saagadde. Tosobola bakadde. Tosobola sala kukuba siri kulwana ne tutula ku mpaka. Fuluma. Tambula nzije. Fuluma lwaki nkuleka. Okimanya tosa kufulumya ku mpaka. Labaka wafana wonna. Nagambye obyabuchafu biveeko. Anti kati byesonyiwe tonda muno mbisa mukamwa. Kola kutula ku mpaka. Tambula ngogoberere. Kulembera. Tambula. Waba kulembera n'owo. Okaze tosa kundula ku mpaka. Tonzijao. Nyamala abukadde sigenda kukuba. Nyamala abukadde. Tonzijao. Tonzijao viri. Tonzijao. Wanyagenda tonzijao. Tambula. Viri. Mwenye kama kusana kakongo. Tonzijao. Ujagenda. Atosa kunzijao. Ujagenda. Soba wita mukazi. Ujagenda. For people right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisamu ekintu kino Nyondo Gleam. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengolieyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Gleam is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera jabate wetaga filters of the Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Kama basuti mwasize mutya. Nkuba yakedde kutonya. Nga bwokiwulira. Manyi njagala nnyo kuba updates okusinziira ku story gye mbeera mbaleetedde. Eya Emily yababuulira ki ekyatukwatamu mukaawo. Naye nga kyonna kiba kiggwa. N'abasigadde bonna. Anti bagamba nannyinimu waatali ebikere bitimba nju naye muganda wange. Nolaba kutoyiya bano abantu. Nibona omukazi oba mukyafu bukyafu. Oba omukazi kiki tubalagayo nnyo bantu. Bajja kusesemera bwereere. Kati neweebuuza abaana bakoze emirimu entakera. Toyiyo lwaki tagikolako. Ennyumba yonna nebeera njama. Balongoosa ne balongoosa ekirime kibeera kijama. Ne balongoosa ne baddayo ne kibeera kijama. Ne gamba muli mutya baddiya. Kituufu kiri nti ni mulwadde. Eno ebyaddala sewulira bulungi naye Omuganda agamba akajja obunaku keemanya. Mu buli mbeera nyina okubaweereza. Ate namaana agamba bunno totta kibe nga tonnakikennenya ndusu. Kati awo olugero lujjidde wa? Ekituufu kiri ni mulwadde. Sikyapalimba newulira bubi nesina kyakola. Kaakati okumanya abakyala bano babeera n'emitima emibi. Ate emitima emibi ejja ddala. Eno mugiraba tanka zizina engogo. Eno ennyumba mugiraba yonna yeetooloola engogo. Engogo eziiwa muno mu tanka. Naye omanyi omukazi kye yakola? Omukazi yagamba mbu ag'amabaati kati twanyumyamuko naye era awo. Nemugamba payipu nga teriiyo eggulo. Omanyi Omuganda agamba nti kyoyagala kikuseeza. Omukyalo ono nyinege gye namupuleyinze ne tubeera ba mukwano. Tanyinako nnyo mbeera eri awo nga newankubadde si ye muntu omwangu ali awo naye kye nasoose okukola kuvaamu kasente. Nensooka ne nkubawo akasente akatali katono n'akyamuka. Yakomyewo leeti ng'obudde bugenderedde ate nakomawo n'omuvubuka gwe saategedde muvubuka waaki. Kisinga okwewunyiza ate omuvubuka n'asula aye atawe waka teyakomyewo. Kugamba ekiri maka gano nakyo kitokota si kisaanikire. Buli muntu yamanyi w'abeera w'ali walabira omwezi naki n'enjuba. Kati omukyalo ono yagamba nti oba ye agamba nti amabaati gaba makyafu. Ebisaanyi bitambulirako buno obunyonyi bwonoonako
bino ebiwunde ebitambula ekiro byononako mune ebitwelalala simanyi misota twatugende mbu kati enkuba weetonnya ng'eyoza amabaati ago byonna byonna ebicaafu ng'ebiwa mu pipa kati nga ye maama wawako omupya n'asalawo okuggisayo payipu yali etteeka amazzi mu pipa kubanga alinawo akalogo yakasobola okukola ki okukima amazzi. Kakati baana bamu mumanyi kye nakoze nange mukyala ono namweguzeeko nnyo nga bw'okiwulira wali okabyeko ku maziga ag'ekirogo oba amaziga ga crocodile tear wali ogishedinzeeko kati omukazi nemunyumiza emboozi yange nemunyumizayo ekiboozi kitaliiyo ekiboozi kya nnaku nnyo nga kya bulumi nnyo nemunyumiza nemugamba wano haddeko obugundi bwange wabulabyeko naye bubeera buto. Kakati omukyala namufudde mukwano gwange era ali miryango yeebase kati kyenjagala namugambye munnange oluvannyuma lw'omukubira ekiboozi kyange nenkabawo amaziga g'okkumukumu nandaga mbuno omutima gwe gunyolwa mbw'alumiddwa kusira ku byemunyumiriza nemunyumiriza ku bufumbo bwe mbaddemu obuli ttaafu era obunsisessa okuba nga ngenda ku kyekuba ekyeyo omusajja yazaalamu abaana 5 n'akola bw'ati nayiyizaawo ekiboozi kyange nekikwatayo era n'akikkiriza kati wafuuse omuntu ogu so kati n'olw'ensonga eyo nemugamba kakati njagala kolayo waneno kagundi nyina kati kayagala okukwata ngatwale mu bawalabu nja bannyonnyola nti nala ekirikiza bwe kiti niba kati bwenjagala obeere nga sisita wange togenda kuba tunyumyanyumyamuuko kale ku bulamu bwo twatugende biki bwe namuweredde n'akasente nemugaa kana kanjagala katwala ngatwale mu baki tunyumye ku bulamu bwaffe obutuufu nga twale mu bawalabu eyo gye ngenda okugira njagala nga producing tukateeke muki nemugamba era bajja kumpa ssente nja kukuweerezaako naawe talina buzibu na kamera era nemugamba twagala real life yaffe gye tutambuliramu kati saa zino ekiriwa kiriwo nagamba kale tekirina buzibu kano olw'ensonga eyo kamera si yakukusa nnyo ejja kubeerawo mpozi ebimu byebijja okukusibwamu nga nomulaga nti teriiko nga tekweri kuba kati banasobola okwekomaakomako ebintu ebimu anyway wuuyo wuli saidi wali eri asa nze namugambye engeri gyekolamu ekintu kyange bla omanyi ku bwongo nange kwentudde siriiki mula wange weebase ng'okooye ennyo leero antuuleko wano eno nange njagala gundi yange oba nakataddewa kaakati naye nga bwe nakuyitiddemu omanyi nze njagala nnyo kale okukwatakwata obuntuntu bwe buti kati bwe mbukwata kati onaba ngenze eyo mu bawalabu just baba baganye kale okumanya obulamu bwaffe tujja kuwulirawo nga bampa akasente nga nkusukumira kasente bo baagala nnyo okumanya ki obulamu bwaffe butambula butya buli butya baba batwegomba abaddugavu babeerawo batya juga bali bo beeru bazungu abaddugavu babeerawo batya ebintu bifaanaganako bwe bityo era ensonga kinagula negamba wayi kati tubeere nga tukola ki nga tunyumyanyumyamuuko naye nga gyebaleko mulamu wange omulungi gyebaleko nakyala omukazi mulungi waliwo tribe ki ndi munyarwanda kayindo okalaba kayindo k'ekinyarwanda bwe butyo bubeera kati mwajja mutya mwajja dda kyoba nga n'oluganda olugumiza bulungi tuluddamu muno era tuzaaliddwa muno ne bakitaffe bazaaliddwa muno obeera munnauganda ne nationality nobeera omuki oba nga ozaaliddwa wano kituufu kati londa bakumanyi era bw'ogendayo kiba kitya ninayo abantu bange era bwe ngendayo ngenda ne mbakyalira ne mbalabako n'obalabako abakumanyi bali bagenyivo oba bali byabwe baana ba bannayiba
kati muganda wange bana bulijjo nyina just nali njala kubuuzabuuzaako kaawo ku bintu ebimu katonotono nange seewulira bulungi sitereera tulira kuwa wano wammala kantule wano kaakati kankubuuzemu katono nnyo just tunyumyanyumyamuuko bino just nebitwala eri just baba bagala kutranslatingamuuko okuba ku kye bafunamu kale ffe nga ffe abaddugavu obulamu ffe tubutwala tutya tubutambuza tutya kyebabeera baagala kati ono mwanyinange oba mwanyinaffe mwasisinkana mutya? era twasisinkana ng'abantu abakulu bwe basisinkana anti mutya tulina gye twesanga eyo ng'akyali mufumbo oba nga mukyala we amaze okuba mu bulamu bw'ensi? nga bw'omanyi abasajja bwe balimba nze yaŋŋamba nti si mufumbo naye ate bwe twamala okweyagala ngenda okuwulira nti alina omukyala. N'okimanyi nti alina omukyala? Alina omukyala ne wataba bbanga ttono ng'omaze okitegeera nti alina omukyala n'afa, si bwe kiri? Tewaata bbanga n'oyingira amaka. Nange nali njagala kufumba. Olala kufumba. Tuddeyo katono nnyo. Omusajja yakukwana mwanyinaffe n'agaana talina mukazi. N'otaba bbanga ttono nnyo n'owulira nti omukyala mukola ki? Amulina. Bw'oluvannyuma lw'okumanya nti nalina omukyala n'otawo nnaku ntono nnyo omukyala n'akola ki? N'afa. N'otawo nnaku 2, 3, 4 n'oyingira amaka n'ofumba. Tewatyamu nti n'omukyala yakafa nnaku ntono nnyo lwaki nnyingira amaka ge? Tebabeeko kye bandowoolezaamu. Saayingirirawo mu nnaku 3. Anti era ebbanga lyali ttono lye wayingirirawo. Si nnaku 3 nti kyetegeeza nti nnaku 3 naye ebbanga lyali ttono. Wayingirirawo mu bbanga ki? Yalinga myezi 2. Gyonna? Naye era oba topapiye? Ate kati neri gye nali yali ampangisiza ate nga ennyumba eri ennyumba weeri enkalu. Eyabwereere. Kogwe oyo omwana gwajja naye wani? Najja naye yansanga naye. Yakusanga naye? Obufuzi si mwana we? Si mwana we. Kati omaze okukitegeera nti omukazi afudde, ani yakubikira omukyala okufa kw'omukyala? Maama maka? Omwami yaŋŋamba. Mwami yakugamba? Wawulira otya nga gwe omukyala munne nti omukyala afudde n'aleka abaana be? Kale kyannuma naye Mukama bw'aba asazeewo bw'atyo. Naye nga kyakuluma? Lwaki? Ogala just tubeere b'amazima. Kati tewakirowooza? Naye simwagaliza kufa. Kati wakirowoozaamu nti omukyala ono bw'aba nga agenze mwezi gumu myezi 2 tanaana kutuukako nsingo ze nnyingidde amaka ge kufumba, tewakirowoozaamu nti oba opapiye? Tewapapa. Wali weetaaga omusajja ate nga weetaaga amaka agago ng'okooye okupangisa? Nange nali nkooye obupangisa. N'oyingirawo? Agamba kati mu kifo ky'okusasula eno jangu ewaka. N'oyingirawo n'omwana wo? Kati ye ali luddawo omwana? Omwana ali ku ssomero. Asoma? Bannayibba nga baleekaana okufa. Tebange munyina lugezigezi? Kino kyaŋŋambye Rosati. Kaakati omwana yali ku ssomero kati ate kano kaani kaŋŋamba okayita ebiki oba nakusaze kakawalende ekiro eggulo oba ke kajjoowa ke kali naye gwe otera okayita lyasima jonio naye nga musima basinga buta jjoowa. Lwaki okayita jonio? Lyakulema kuyita? Bwe nayagala ondiyita mba ndisalako. Jjoowa n'oyita jonio oba olisazeeko? Bwe mba ndyagala ondiyita. Bw'oba olyagala ondiyita? So osobola okumuyita nga bw'okola ki? Bwe njagala. Era gye wali kaluubiriza n'olyoka oyita jonio? Bwe nti bwe mba njagala kimuyita. Gwe bw'oyagala. Kaakati ye ali luddawa? Ali mirimu gy'akola. Ate omulenzi? Omulenzi mwali munju omwo mulwadde yagaana ofuluma. Abeera omwo tafuluma. Tafuluma? Naye ng'afuna obujjanjabi? Obujjanjabi tumuwa. Kaakati
omulenzi asoma kubanga omulenzi ali myaka gya mwana wo ono mukazi yani kazi banabudde omuyita si gyonejo ono omwana gwozaala Beniti bali mu saizi yemu kati omulenzi naye asoma omwana yagaana okusoma oyo yagaana buganye okakasa yagaana okusoma ate omuwala joni gweta joni ate ye naye tasoma lwaki abaana bo tebasoma nga ate bato ne ssente tezirabika ssente entono eza Beniti nga zirabika ate nga Beniti yenkana n'oli omulala omulenzi kaakati muwula osobola naawe ngamba nti abaana bano kambatwale mbaweerere nze ku lunaku yange gye nakunyumiriza ogyerabidde mba nsinziirira wa obusobozi mbujja kakati mwanyinaffe sitayi ani aweerera Beniti tukwasaganya n'omwami mwosaganya n'omwami funayo naye nanyongerezaako nga mumuweerera omwana ate nga ye si yamuzaala ababe bazaala ne babeera nga bo tebasoma bo olowooza tosa naye kumukwasaganyizaako wonna bano babeera nga basoma twandikikoze naye ennyingiza ntono omusobolako omu nyingiza ntono ssente tewali lwaki temwasukako ono omukulu ono gweta Joni kale kamuyita Jowa tumuyite Jowa lwaki sigwe mwagirako lwaki simwasooka okupushinga Jowa okusoma kwe yali tasoma bulungi ng'ate tumukaka bukasi kyogamba Jowa yagaana okusoma tayagala n'omulenzi netayagala bombiriri tebaagala owo yayagala ne ssente tewali naye teziweleza owo zirabika anti angattirizaako nze nfunayo naye naafuna netugatta wamu mpozi kati n'ekirala lwaki ono omuwala akima amazzi amatumbi buno kubanga akima ku makya n'akima olweggulo mu ttuntu ate namala n'akima n'ekiro ssaawa 3 ssaawa meka ku luzi eyo wansi olwo lwannankimu oliko emizimu tomusindika wano owulira nga maama muli mutima kiwulira kikulumiriza nga maama omwana wa ku kyalo baabimanyiira bye balina okukola kati ayiwa abeerayo ne banne ate amazzi be bagoonoona bagoono okuva ku g'okumakya n'ag'ekawunge n'ag'okugundi n'agaaki kati nze bukimanyi buno obusubi ayi ne bwekubanga namulabye ekiro ng'ayiira buno obusubi nuga lwaki nti buli kiro mbeera njiira buno obusubi okuva eri waggulu bulageko mpolampola okuva eri waggulu ne bujja mpaka eno wansi n'agamba kuba namulabye ng'ali mu kuyiwa bwakima bwayiwa neŋŋamba enkuba bwebeera etonnya yeekola mugaso ki kuba mmanyi enkuba yeetonya buno obugulu nebeera nga bubeerawo lwaki aba alina obufukirira amazzi anti enkuba bw'eba eruddewo okutonnya bukala kati mba saagala bukale kogwe komukimisa amazzi abeere nga yiwa buyinya kidomola buli wamu wonna tuba tulina obufukirira busobole okuba nga bulabika bulungi Beniti akima amazzi obwolumbu aba avudde ku ssomero naye nga gakima naye bw'alumu si buli lunaku jo yakima buli lunaku kati ye oli abeera ku ssomero ng'asomayo kaakati nange mulamu wange omulungi kaakati kuva ku makya omutuntu awo ekiro kubanga abaana abo kampeko kyenkubuuzaye mulamu wange kakati zinakudde essolo yange wagitegedde bulumi bwenyirala kati nkyakoseddwa kimenyagala okubuuza kati akibalako si yakireeta togenda kufa naye oli bwakufa togenda kufa leero oyinza otafa leero naye kyatteeka lumuntu akola ki afa nange kamwa koogera nja kufa nyinza otafa leero naye simanyi ddi fena tuli bakola ki
bakufa kubanga ntuuko singa mukama bakireese kyolakose ekiyita siri kikugamba naye nga nokera ku makya noba ng'obudde mulamu bw'ensi omwana wono Beniti nobeerawo omuntu ajjawo wanene waka nabeera nga yabeera naye naye nga mukimisa amazzi n'amugya ku ssomero n'amukimisa amazzi okuva ku makya mu ttuntu n'amukimisa amazzi n'ekawungeezi n'amukimisa amazzi ekiro kola oluggi nga olaba olutiiko olw'emisaba mubeerako n'emisota ekiro muli mutima oza kuli otya nga maama omuzadde. Kale kiba kikuluma ng'omuzadde kati owulira otya ng'osindikayo jjoni ng'oyita jjoni mu mbeera eyo owulira otya ggwe nga maama munda muli? Agenda ne banne kati owuwo naye tekiba na buzibu singa bagenda ne bali nagenda n'amatumbi budde naye omwana oyo eggulo nga namugize namugobereddeko ne mulengera ng'ali yekka agenze yekka naye nga ne ku luusi tekuliko mutwadde n'ogu kubanga zadde essaawa 2:00 nga zigenda mu ssaawa 3 zadde 2:40 something nga zigenda mu ssaawa 3 naye nga era gwe wamutumye genda okole ki nageze mugoberera nga sinamufuna gwe nabyeyo totyamu omwana oyo singa baba bamukwata agasinye ne gamukwata eyo ne gamukolako obuliisa maanyi tosobola kunyolwa nga maama bw'oba balumirirwa nnyo osobola obatwala kati mulolinga nga yagala okunyiiga nsobozebwa okuba namumuuko amagulu gannuma ndi mulwadde nengulya bwe naye ate olihikise ng'anyiizeemuuko ekikulu kya byonna si kyakutwala buno bano oba kine jasitizi bayaga tunyumyenyumyemuuko kubanga nkwayawayamuuko nga bwe nakunyonyoddemuuko kijasiti kino bakyagala bwenti ne tulaba ekiba kigenda mu maaso tunyumyanyumizaamuko twayawanyizaamuko naye nga kale si bya mu bubi tuno bandi mubikola mu bubi kati ono omwana ye lwaki bamusibirayo mu kisenge oyo omulenzi tayagala kufulumayo naye ate nga nawulire baneiba nga bagamba ng'omwana oyo bamusibirayo kubanga yali asusse eddalu ng'ayenjeera nga dawandawulira okumusibirayo bwe yali akutamya okwenjera ku kyalo wabeera nga mwana wo naye wantu wali kati nga waggale nga tasobola kuvaayo olira oluusi abeerayo ng'akaaba naye kati kambuuzeemuko omwana wange abantu nga mmwe bamwe n'abaana b'abannamwe be mutulugunya mbayisa bubi mulya mutya emitima gyammwe kiki kye mufuna munda mu mmwe tetubayisa bubi olaba waliwo gwe ntulugunya okukimisa omwana amazzi okuva ku makya n'agakima mututu n'ekiro mu matumbi omwana oba mwabirabo mba muyigiriza mirimu kati naye kirala naze mushopingiddeko obugoye kubanga era namugambye agenda ayambaleho obugoye bwe namuleetedde kubanga omwana ow'obuwala tasobola keera n'abula kingudde naawo wansi omwana n'ow'obuwala tasobola keera omwana ow'obuwala tasobola kubanga ayambala engoye ez'ebituli bituli n'emabega eno n'abeera ng'asobola okulaba akapale nkaliwa bwe luusi abeera na mu kapale omwana omuwala omukulu afanaganako bw'atyo olwa kinyuma okutambula mu bantu ng'ali mu mizinaziina kawala kakozeekoze ate naye kirala engoye zinamuleetere zennaze nazo ate waddeko ezimu n'oziwa Beniti talina ngoye anti munne embeera y'ekyalo ogimanyi bintu byakuyiiya naye kino nga si kyalo nnyo kino si kyalo sente ntono naye ndi kakati Beniti kyemanyi alina engoye kubanga ye bayambala bulungi si bwe kiri naye kawona omwana gwe nasanze ng'obugoye bwayambala bwasuulasuulako ne ngamba owaayo kubanga nazo kale n'engoye nazo just buzinga abaana bamwanyi zikamba shopingire ku bugoyegoye nenzija nabo kale nti nga obeereza okulaba abaana ojja kujja ngalonjereere ate nodira engoye z'omwana ate ezimu ate n'ozigwa Beniti talina ngoye wabadde oleeteddeko omu banange banneiba wangi wabadde oleeteddeko omu waleetedde baana nembagabanya naye banneiba amaloboozi ne banneiba muli babi muŋŋaanye okukola omulimu gwange akati abaana engoye anti kati nadde ndeeteddeko omulenzi n'omuwala nga simanyi nti waliwo omwana omulala tomuwala kuba mbadde nze simulabanga jjukira gwe muli gwange ndoza gwe naawe gw'osoose okundaba kanadde simanyi ate ye nageza okugirako awo jjo walaba jo talina wadde engo ate nga ye oli alina kuki
ku ngoye lwaki kati omwana twamulekedde engoye ze nga bwe nazimuleetedde nabadde nina obbagabanyamu babiri oli afuneko n'ono afuneko Mola kati ziradde musiro okukwata engoye n'eziwajjooba awabadde oleeteddeko omu koggwe nembagabanya ng'abaana eranga mulamu wange naye wassa kuneebuuzaako nze kazigula kazireeta kiba tekinneetaagisa kubuuza kasita kituuka n'okitukwasa byo biba bifuuse byaffe byawaka nze awo mba nze mba nina okwetegerera katonda ayambale nno kamwoki oba olina okusalawo buyinza buba bukubuddeko kuba oba bamaze okugaba nga bawadde baseminako obuvunaanyizibwa oha neebuuzaako ziba zakufa edda zammwe naye muli mu mitima gyammwe oba mu mutima gwo muli obeerako n'owulira nga olumirizibwa ku mutima nti okwatibwako ekintu kikuluma ku mutima nawe olinako engeri gyonyigirizibwamu n'oli olumi nga kuki mu bulamu bw'ensi bino byolaba olwasonzeko omwana abonaabona omwana agudde kabenje omwana alina kyabadde mutima n'owulira ng'olumiddwa olina obulumi ku mutima naffe twakulira mu kubonaabona nekitegeeza kimuwola ti buli mwana gw'osanze aba alina kubona omwana oba olina omuyigiriza omwana bw'otamuyigiriza niiti nga tomuyigiriza tomwagala naye muwolidde ayiga muwolidde nga nakima amazzi agakima kubanga nze ndaba wali nayiseko mba neighbawo nawona ku buzigaawo nayiseeyiseewoko nenkolaki nenyumyanyumyamuko nabo sijja kugamba nti bananyumiza naani banaani naye bo bwe nafunyemu kuba kati wabako byemubuuza tatakugamba era okulya bangambye ne bangamba eno munnange nga banani wabaedde obugoye obupya obungamba mbu balabye gundi nga naye akambala beniiti kati ne bangamba oyo omwana beri talina engoye ayambala bulungi oyo omwana abadde nga ayambala bwati ayambala bubi engoye zibeerako bituli ne luli namulaba alina ekizina kyayambadde kale ayambala emiziinaziina ate mwana wa buwala n'ayambala egundi nesigala wabweru akabina ninga mwana wa buwala lugwe nga luliko siiti ekoma eno mu kabina kwegamba naye muli abaana abo baagala ebyo ebigambo by'abantu muli balinamu fitina baali tebanjagaliza maka so kati balimbalimba ekyo kiba ky'omwana matumbi budde nakyo babeera bawaayiriza si kyo tagenda matumbi agenda lwaggulo ne banne kale lwaki abaana babannayiba lwaki omwali tumugulya n'avaayo eyo gyebamuteeka lwaki tumugulya n'avaayo omwana tayagala kufuluma ye atayagala kufuluma temulwadde bwengezaako okumufulumya kiba kitya tayagala kaakati nabano bateekeddeko bulamu kino omwana omulenzi kubanga era bano baba beeyogera kukula nga bakula kiki kyobategekedde nga tebasomye kibagenda okuba nakyo mu bulamu bwabwe obw'omu maaso beeyagale nga tebasomye nteekateeka ki nga gwe maama abakuzizza ali nabo z'obateekeddeteekedde nga maama kubanga tobaganyiza kusoma bayigiriza emirimu gy'awaka tujja bafunirayo emirimu egy'omutwe bagende basome emirimu egy'omutwe eddi sente nga zirabise bwe zitalabike zijja kulabika manye omwana bw'aba amanye emirimu kizibu kyakubulwa waabeera kale kyekikuba tulugunyisisa nedda nkirese bubi kyekiba kukozesa emirimu okuba nga bayira buno obudde amazzi lunaku lwaki abalina ogayiwa buli lunaku kyoga bunaku bwatayiyeeko bakugenda kala nakibidomola nga 10 omuwala nga bwomulako nakukuganye kali kati omusana mungi ennaku zino biseera bya kyeya musana mungi temulinako omuntu akima amazzi ku kyalo kuno nga musobola omuwa kasale nabeera nga yagakima nafukirira buno obuntu anti aba yeetaaga ssente ate ezitaliiwo
Kati gwe wali okeddeho ku matindo nga naye kazireyo ku mazzi ngende ngaleetekeko giwe ku buno obuddo. Wali okikoze nkaddiye. Okaddiye. Koze omutwe gwange tegukyasobola kwetikka. Ogwajjo wabwe gukyasobola okwetikka. Bo bakyali baana bato. Atwala ebidonda bimeka ku luzzi? Natwala kimu. Baana bano bina bibiri. Yabadde alina munne gwakwatiddeko. Naye wansi eyo nekyagala kati kimu omwana n'akyetikka n'abeera nga jjanga waddeyo n'esaba n'ebidomola ebyo. Era ng'ejja asinzira nabyo. Ate nawe yatuuse wano eno namulabe ng'abiyiwayuwirako n'amalira n'addayo. Kati ffe ku mulembe ogwaffe twatambulanga mayiro nga 6 nga tugenda ku luzzi. Ne musomba amazzi nga mutambula mayiro nga 6. Ne mugasomba naye wano awo kumpi. Kati naawe omwesasuza naye ayite mu bulamu mwayitamu. Si kwesasuza, mwana muyigiriza mirimu. Mwana muwala. Kazi Beniti muki? Naye muwala. Oba mulenzi? Muwala. Ye toyagala ayige? Kubanga banaiba baŋŋambye n'obeera holiday aba muno nga yeetala kubuuka kati gundi Joe ate ye mukozi we. Yitawo oleta amazzi, yitawo kola kino, jangu oleta amazzi naabe. Ku saizi eyo gy'aliko. Ebigambo by'abantu bwe tayagaliza. Bigambo by'abantu. Kati kiki mu byonna kye batakwagaliza buli lwe bakuddeko boogera ebigambo ebitali bituufu? Simanyi lwaki. Anti butatuuka butakwagaliza nga yalina kyalaba ky'olina ekyamaanyi ennyo ky'okutte ekyamaanyi ennyo ekiri awo. Nza okubala najja mu maka muno. Ndowooza baakiraba bubi okundaba nga nzize mu maka. Kyabanyiizayo? Ndowooza. Naye kakati obudde nze gw'olaba naye bawo kitakyange. Kati abaana abo asibayala kunyumyanyumyamuuko naawe nga bwe nakugambye nange ntekka bintu yankulaba nga nkola ki nga neeyongerayo. Naye n'ekirala omwana ono omuwala asinga kunywa amazzi okusingira ddala okugira ennyumba osanga eddugala erimu ebisaanyi tooyi yonna ejjudde ebisaanyi. Kiki mu byo? Lwaki temunongoosa waka? Ky'ogamba ngwampa amateeka okulongoosa ewange. Sikuwadde etteeka naye just mbuuzizaako bubuuza kubanga jangu tugende olabe ku tooyi. Nkusaabusabe si ku mpaka, jangu olabe munda. Saagala ate ogambe muno oba nnyina lugezigezi oba tteeka, jangu tugende olabe. Nze n'omwana. Kubanga kiba kyankizo nnyo okubeera nga wakati situwanyirira. Wakati labayo akagundi konna okalaba. Entebe wazigyamu n'ozitunda era banimba bwe bakiŋŋambye naye kakati gwe toyagalako waka walungi. Era nga bo be balaba ebifo ewange. Naye bagenda okwogera nga bakola ki? Saagala tunuuze eri bati gye bagenda kukusesemera ate. Just komyako wano eno. Erimu ate yo kirala nnyo. Kakati mazima ddala mulamu wange omulungi. Entwe mugikozesa? Tugikozesa. Mugikozesa nga bw'eri ate mugirongooseza nako wadde. Ekirungi naawe wazze kati obeera wano. Tugende eri waliyo ebikozesebwa. N'amazzi wegali baagakimye. Ojja olongoose ettooyi. Wakati naawe ogikozesa. Nange ngikozesa. Nga sinaba gikozesaako kubanga nagitiidde nageze mu ya neighbor. Anti engeri gye wazze nti ogenda kubeerako wano. Girongoose. Ate onoobeera ogenda mu bannayimba paka. Tugende eri wali ebikozesebwa. Naye kirala kati nze kye mbadde mmanyi nti
eno tanga ogiraba kale nga bwe wagambye nti ebisasiro biva waggulu ku mabaati ne birembeka amazzi ne gagenda mu ttaka togaagala naye ate ago amazzi gatali gakunywa gatali gakufumbisa ogamba enkuba eno yakedde kutonnya naye tera omwana sitiri wakyakima amazzi akole ki afukirire obuntu kabona bwe nkubuuliza nti ago amazzi ky'ogamba gaba mabi gakosa obuddo singa aba agalembeka wano n'agayiira kuba galengera kuva waggulu payipo era neiba yaŋŋambye gwe wagijjayo era nawe kamwe nyini nokinneegambira mbu wagijjayo kubanga yalinga yeteeka amazzi amakyafu muki so nga no yalinga nogikyalinga kikola bulungi nnyo okusobola okukola ki kola nti n'amazzi gaba gasobola omwana tisinagakimanga wano naga nabira nga akola ki naye banaga akagulinga kanene okubanga omwana alina okubanga akayiira amazzi mpaka eno birabula ki ebigenda wano eno mazima ddala ate singa muno balina kyafuuyira wabula kuyiwa buyiyi si wanene si wanene watono nnyo okwayibwa amazzi watono n'obusubi bulina okuba nga bunyirira musana bwe bubwakako ennyo buba bukala kati bwo bwa mugaso ki nnyo okusinga bunyiriza awaka ewaka ewakyafu naye labayo kati omwana mu kifo ate kyalibadde ng'alongoosaako ewaka abeera mu kukiba amazzi ng'akola ki kubanga mulamu wange omulungi kakati enfunda zikwita nga ndaba muno ebisaanyi omanyi ekireetera ebisaanyi mu nnyumba bunyogovu kyogamba gye buli kubanga wagambye eno enkuba tetonnya butonyererayo butono obusubi ne butafuna mazzi gamala butonyerayo butono ne bweta obunyogovu obw'amaanyi okusobola okugira gundi kakati namu wange tuli bakyala olaba otya singa tuba twekembakemba ne tulongoosa ennyumba eyo n'eritooyi ne bibeera nga birabika bulungi bwebiti kuba kati nze ntya ebisaanyi ng'omu n'okwebaka nze seebasa ekiro era obwedda ntudde nga buli kankoonako manyi kiki kisaanyi obukyafu buleeta ebisaanyi buleeta ebiyenje buleeta amagongolo bogamanyi kati nokutambula n'obugulu obungi bireeta n'emisota kati nze seebase wabula mukwano kubanga era wampiseeko wanene nono omwami gwewaze naye zadde essaawa obanga 7 olabyeko nga neebase eyo omuvubuka yeyaani akwatako ate mwanyinange anonooza waaki mwanyinange nga teyakomyewo bw'oba omwagala mukubira essimu akubuulire waali ogenda musisinkana naye ng'ali seefu gyali teki nga mukyala w'owaka tekikuyisa bubi n'okweraliikiriza singa omukyala omwami wa byatakumyewo waka oli muntu mukulu ngendenga mulunda ate yakomyewo n'ogenda naye mu buliri eyo noyingira naye mu kiseera akwatirako wa ononooza ki ebitakwatako yonvuddeyo omulamu wange bulungi kakati badde nteesa twekembekembe tulongose kwena ennyumba nze naawe wabula mukwano ebyokulongoosa waka wano byesonyiwe biviireko naye labayo laba kakati olowooza mazima ddala lengeri eno yonna kati olowooza mazima ddala laba kakati amazima ddala olowooza ebisaanyi ogenda biwonerawa amagongolo emisota byonna ebintu ebyo ogenda biwonerawa nina abakozi wano abagenda abalongoosa wena abakozi abalongoosa baliwa abaana weebali abaana tebakozi mba mbayigiriza mirimu
ne babeera bakozi kati lwaki tebalongoosa mu kifo ky'okubeera nga bayiwa ebimazzi ekyokulongoosa lwaki okiremerako nnyo ebyo mu maka gange bikwatirako awaka wajjama ate nange yazenga okubeerawo ngwandagira okulongoosa kati lwaki tebulongoosa akale bakuwaana ekisenge gyekiri eyo genda ojjayo ebisiimoola ojja olongoose bakuwaana ate kati mwana lwakiteekako kaabakuŋŋaana ngamba gambe ekito kimu ebisiimula bibiri obindage ne gundi longoosa anti nkugambye nze ennyumba eyange njagala bwenti lwaki nze nkugaa njagala bwenti bwe njagala owa nsonga ki anti obeerawo ensonga nga lwaki njagala bwenti ani yakugaana okirongoosa nettoyi nemusunanga mu kasasiro ebitakwatako tobinonoozanga bitakwatako tobinonoozanga maka gange ngaagala gabeere bwe gati ebyo bye bitufuula abafumbo bye bituwangaaza mu bufumbo ebyobukyafu ate waliyo omukyafu anoba abakyafu tufumba mwabayonjo temulanga mwanoba anti byebyo byabanobyewamu kati otandise kunnangira just emboozi yange gina kunyumirizaamu nze sisobola nze sijja kuva mu maka gange nti ngendeyo mpawala bukomba tooyi zaabwe nakyo okyogedde maka gange ngaagala bwenti nze agenda ogenda bwebagambye wakati wali baana bayinza kulongoosaamu olina ensonga lwaki tebalongoosayo gwe kitwale nti amaka gange ngaagala bwenti nga majamaye kati olya emmere negenda mugondi mu lubuto n'olya nga naye appetite weeri n'olya nga bino birabo n'ebisaji nga bitayaya mu nnyumba ndiira ddala bw'olaba nfaanana obutali onyirira ewabika bulungi okuleka kali akaana kinadde okulabako akaana koba lwaki kali kwe kati tekalina nnyama kali katyo tekalya tebalina appetite abawa ebyokulya balyako katono nebabireka ate gwe ogirina nze njirina neerinda weeriira bo tebalina appetite muwona bwanizikiriza nenjerako wano ewantu wakiikala nembasisimulire nenjerako bwezi kubanga nze ntya agasaanyi ngenda kubeera wano nga seebaka nedda nembange njagala bwenti ng'omuyonjo ki ekyakunobya wandisigadde mu maka ga amayonjo obufunzo olangidde sikulangidde era nga tunyumyamu nga bwagambye nti tunyumyamu kale nga bwe kiri nti nze amaka gannema oba gannema lwa buyonjo oba kiwe maka gannemye kati muli bulungi wano n'omwami wobukwatagana amaka gatambula bulungi waliwo essanyu ate singa teririiwo singa wendi omwami watuukire obutakumuwako ekiro kiramba n'okiraga nti tekirinamu buzibu muntu mukulu bwe bufumbo muntu mukulu tomanyi ayinza okuba andi kati nze olabayo nange kino mulaka nkikugambe nze okusinga okubeera ewaka w'omuntu nga ntulugunya abaana ba mujja wange oba abaana b'omuntu omulala wakiri anobya asinga era okulaga omutima omubi n'empisa embi n'okweyisa obubi eri abantu n'abaana okubatuusa ku eri essayi nze nfuye okukola ekintu ekyo ngenda mbalabu n'enkomba ttooyi kubanga omutima nze sigutuukako kyogamba nti abaana mbabonyabo just nkyogeddeko bwogezi anti buli muntu abako nekyakola ki nekyayagala ebisanyi bya muno buli muntu abako nekyakola ki nekyagala nekyasobola kati nga bwogambye gwe tosobola genda mu nnyumba z'abawala bukomba ttooyi ate nze mu kifo ky'okutulugunya abaana okubalaga omutima omubi omuvondo ogusembayo wakiringa n'enkomba ttooyi nenga sina muntu gwe nnumiza kubanga zikyemanyi mulamu bwensi buno obulaba eno ensi ekyuka kati nange ndi muzadde nzadde era nakugaba abaana bange be nazaala naye essaawa zino simanyi gye bagenda kudda oba simanyi kye bagenda kukola kikubanga abazawo bagenda okukola kyokuyiya akasente so bibeerawo bintu bya nsi simanyi maaso bagenda kubeera batya bagenda kuyisibwa batya okitegeera kubanga bino bintu bibeera bya nsi era ndi mulamu ekiyinza okuba nga siri mulamu nakuleka abaana bange abato kati naawe kamwenyininyini era oli mulamu nsobola okkerekya tuli mulamu so ebintu kati saa zino byoyisaamu abaana abatali babo katonda ajja
Katonda ayina oba nga batayagala ayina okukusasula era kijja kutukira ku mwana we oba omwana w'abaana bali abazadde. Kyogamba mbatulugunya. Kati abaana engeri gy'obayisaamu eyo kale kambuuzeemu ko obubuuza nga gwe mama mutima gw'olya nga kiri okke. Baana bali okke. Teeka mu ngato zo gisoma gyonyonyono. Teekamu ira omwana wo mwambaze mu ngato z'ono omwana. Oli mwana akyali muto. Beniti mwana muto. Beniti mwana muto. Ate ono ye yowa mukulu. Ne bano bakuze. Bakuze. Ng'akalenzi bali baŋŋambye banne wali baŋŋambye n'akalenzi ne gundi tebalina njawulo bonna bakulu benkana. Oba nga ne jjo wali Kasaminani ne gundi ayinza okuba nga asingako ku mulenzi. Oyo Beniti. Omulenzi ayinza okuba nga amusingako emyezi nga gy'egyo. Beniti mwana muto. Mwana muto. Yakyali muto. Bano zino nkaŋŋaye. Bano bakuze. Bakuze. Oli ye muto wo. Oli yakyali mwana muto. Kale kati ekyokulongoosa kigaanidde ddala. Teri kulongoosa. Kati nkesi ng'obadde okumya ng'ofulumya emikono osanga nnongooseza ki ekibaawo? Gwe bakuwaana. Bakuwaana. Wayita omukazi. Nsange ng'ogirongoosezza. Ebeere ettooyi. Ogenda kunkuba? Gwe bakuwaana gezaako bugeza. Ebyo bye bitufumbya, bye bitutuuza mu maka. Ebyobukyafu. Kale kandeke waka omanyi munnange buli muntu alina engeri gy'atambulizaamu amaka ge. Kubanga bannange ekintu bukyafu. Kino kijjukiza oluyimba lwa Ssebatta anti n'ab'ekibuga si bangu. Musoma ab'ekyalo ate simanyi babeera bakyafu. Naye mutuufu akabuwa jama. Nze ntya okwebaga ebisaanyi. Urashaka iki se? Kuki ndosubira iwanyu? Sohoka ugende. Urashakira iki? N'iki ushaka? Sohoka ugende. Kandi kati nawe muwuula. Kale zino byogera sibitegeera. Onyiiza bunyiiza tubaga. Urabishakira iki genda? Urashaka iki? Mulabika onyiiza oba bagamba nti otwanyiga gadda mu lwewaabwe. Kalabika onyiiza bunyiiza. Kati byogera nze sibitegeera. Bagenda kuddamu ki? Naye just mu byonna bye njogedde sinamu kinogedde kikyamu. Gw'oli otya okuba ng'oli mu kifo kakati mu butuufu mwannyina yali yakola ki? Yagulaagula dda ebintu byonna bina kasitaba bino eno. Waliwo gundi yali ennene gundi sikyagiraba TV. Naye nga bino biri wansi wonna wonna w'otudde. Naye eri yonna yonna leera kiri wano. Era gundi n'okuzimba wano eno. Yino. Omanyi kitegeeza egundi okuzimba ekiswa. Bagita batya? Enkuyege okuzimba ekiswa mu nnyumba. Omanyi kitegeeza? Bukyafu. Nibyo nibyo shaka. Obyagala Nabishaka. Onabishaka. Anti munnange nze nyina akagabo kamushaka. Nibishaka. Anaye mulamu wange. Kati bw'onyiga odda mu lulimi lwo kati simanyi nti communicating atya naawe. Ntabwo mbizi. Wangi? Simbizi. Nsobola okugenda ewange. Nsobola okugenda ewaffe. Ako nako nkategedde. Kale singa oyogera otunotono bw'osobola okutegeera. Ndashaka kugenda kuryama. Kubyama? Kuba kwebaka? Oragenda orabyama? Nshaka kuryama. Kati manyi alakulaba kw'ono omwana. Ono omulenzi. Nedda. Tuula wano. Sitegedde wagambye. Wagambye nti omulenzi tayagala kufulumayo si bwe kiri? Muleke jawulire emirembe gye. Jawulire emirembe gye. Saagala na kunsongowa. Ka ngende mpumulemu. Sitegedde. No, just mpulira kubuuliza. Onjagaza ki? Wangambye nti n'omulenzi
yatayagala kufuluma just njala kabuuza kuba katuli mwana wa mwannyinaze nange abeera mwana wange so kati sina lukusadde omulaba kwadde mubuuzaako. Linda mwannyoko ng'akomyewo. Yalina okumpa olukusa omulabayo. Ajja okuwa ng'akomyewo. Jo wanga takomawo. Jo gyali eyo akola mirimu ki? Naye olina omutima. Anyway, tekirina buzibu. Kangendo za nyambukeko eyo waggulu mpite ntambulemu mpola mpola. Genda. Nange neekooyedde. Kangende mpumulemu. Bwambu agala kulongoosa mungi, agala kulongooseza mungi. Naye lwaki tebadde wange? Nja nnemera kannemerako. Aneesinga agenda ddeyo, we lwaki tagende waabwe? Oza kumubeeredde kyogera ki? Naye lwaki taneesinga n'addeyo waabwe? Ki ekimuleeta wano? N'abalwezoli ng'otaddeko Nyondo Grim gwe neesiiga amaanyi abantu ta Kingroad Promoter okuva e Dubai bannaye. Nyondo Grim yenkuleetedde essaawa eno, mukuleetedde bannaye ebizigo bino bya kabi nnyo, ebizigo bya mulembe. Nabadde awo bannaye mami wange n'aŋŋamba olususu lunfaako bannaye Ronnie olususu lunfaako mutabani wange nkozesa eki. Nensooka ne ntalatalako mu bizigo byonna bye natalaatala naye nga tebikola nekikola. Kye nakola ne ŋŋamba nkoze ntya. Mba ndi awo nenfuna akasimu ne baŋŋamba wali ekizigo kye bayita Nyondo Grim kubira ku mukyala Nyondo ajja kuba kikutuusaako. Ne ŋŋamba nkoze ntya kituuse kiti e Kampala. Bannange free delivery abakyala bano kasita ogula ebizigo babikutuusaako wonna wooli. Gwogera bugezi ku namba ya simu eno balina sayizi zonna, balina sayizi ya medium, balina small, balina n'ekinene. Okiraba? Kati kino nakigulira basista bange bwe kiti, kino nakigulira mami wange. Nekyo bamanya tekikyusa kala, osigala ku original yo. Nze ndaba ndowooza Kingroad akasusu okalaba obugalo obulabi obugalo kala tekyuka osigala nga bw'obadde akanyiriro naawe okalaba bannange tubeereyo mujje tuwagire Nyondo Grim gye bizigo ebisinga Dubai Africa yonna osobola obisangayo Abu Dhabi, Dubai, Uganda, Kenya yonna mugenda kuba mubisangayo. I sign out.